Simanyi gwe wawoyimiridde naddala gwatwekomedde ku nsonga y'okulya ebisiyaga mu ggwanga. Abajeema babuuza nti naddala abakulembeze bali mu bifo eby'enkizo lwaki mufuuse kyesirikidde muzigo mu ttimpa. Ssentongo kya Mondo omugezi wa JEEMA bino bituseeko badde basinkanye bannamawulire ku nsonga y'ebisiyaga bifuuse ensonga mu ggwanga Uganda. You want us to prohibit everything sexual. Nga akakiiko k'amateeka mu Parliament katandika okuwulira ebirowoozo by'Abannayuganda ku bbago ery'ebisiyaga eryayanjulwa omubaka wa Bugiri Municipality Asmani Basalirwa wiiki ewedde. I also want to thank government. They undertook to provide the certificate and the certificate was provided. We understand the pressure, Right Honourable Speaker. The pressure is immense, the pressure is enormous, but you stood your ground, we have stood our ground, they stood their ground. Ekibiina kya JEEMA leero kivuddeyo ne kiraga we kiyimiridde ku bbago lino. Bano nga bali ku ludda oluvuganya gavumenti boogedde kati nti tebawagira bisiyaga n'okusaba bannaabwe mu bwangu okulaga we bayimiridde awatali kwetiiririra ku nsonga eno. Abantu ekyo baagala okukituteekako sima tuwagirwa bali ba bisiyaga n'olwekyo etteeka lino lireetebwa kunyigiriza opposition gavumenti ejjadde kozesa etukwata. Singa gavumenti ebadde ekyo kyeyagala etteeka yeyandirireese naye etteeka lino lireeteddwa Honorable Asmani Basalirwa pulezidenti wa JEEMA ekibiina ky'opposition. Abantu bave mu kwebuzaabuza batubuulire we bayimiridde si kudde eno okuzannya jangu nkwekule simanyi abalireese kugezaako kuziyiza opposition kufuna ssente bweru tetuganyulwa mu ssente z'abali ba bisiyazi. Bano baagala ebirowoozo ebireeteddwa mu bbago lino okwongera okuba ebikakali omuli n'okutta abanaasingisibwanga ogw'obusiyazi. Abakozesa ebisiyaga okwegaggawaza n'okutumbula ebyo bakola ki tugamba nti akaseera kaweddeko era tulowooza nti n'amateeka ow'ekitiibwa geya ebibonerezo ebisuubira okubeera nga biweebwa tulowooza nti binafunafu bikyali musibya bwayi. Tulowooza nti bwe tunaaba tugenze mu kakiiko ka Parliament tujja kuwaayo ebirowoozo okubenga bongera okunyweza ebibonerezo ebyo ebigenda okuweebwa abantu bive ku myaka 10 biyongereko maaso basi nekindi okusaba etteeka libenga abantu abo abalidde abantu bootu nga babuwaibwa ekibonerezo ekyokufa. Ebbago lino lyaleetebwa omubaka era pulezidenti General w'ekibiina ekya JEEMA Asmani Basalirwa era omukubiriza Parliament Anita Among naawe obweyamu eri bannayuganda nti lyakuyisibwa mu bwangu awatali babaka kwebulankanya. Eyali omukubiriza Parliament ey'omwenda kati amyuka Ssaabaminisita asooka era minisita w'ensonga eza East African Community Rebecca Litwala Kadaga yayisa ebbago ku bisiyaga ng'ekirabo kya Ssekukkulu eri bannayuganda ng'ennaku z'omwezi 2 Desemba mwaka 2013 era omukulembeze w'eggwanga n'alisaako omukono okufuuka etteeka. Mu mwaka wa 2014 Andrew Mwenda ng'ayita mu munnamateeka we Fox Odoi baawakanya etteeka lino mu kkooti etaputa ssemateeka era abalamuzi bonna 5 ne balisazaamu olw'obutaweza muwendo gwa ssalira nga liyisibwa. Akakiiko k'amateeka mu kiseera kino kayina ennaku 45 okuwulira ebirowoozo by'Abannayuganda ku bbago lino nga tebannawandiika alipoota na kutandika kuliteesaako. Bya Muhammad Wamala n'endagira Elizabeth, Crossroads TV Omunyi.